Mugamba mutya mmwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video waliwo eyambuliriza ekibuuzo wano ng'ombuuza ku nsonga y'okweyambulula ng'okozesa ssente n'ombuuza nti ssente ki z'osobola okukozesa okweyambulula. Ekyamazima ssente ezisinga zonna zikola n'ekisinziira n'eyambulula gy'oba weeyambuluddemu naddagala ki ly'okozesezza, naye nga ssente z'ensobola okubuulira z'osobola okukozesa ezijja okuyamba ku nsonga ey'okweyambulula. Omutwalo mulungi nnyo, gukolera ddala bulungi ku nsonga y'okweyambulula. Nga weeyambululako ebyo ebintu ebitali birungi, kozesa omutwalo kwegamba onaagulonda abeere ng'agenda n'ebyo ebintu byo ebibadde bikumazeeko emirembe, ebisiraani, mudiibo, olutwe, butaweebwa, ebintu ebyo eby'enjawulo. N'olwekyo osobola okukozesa omutwalo, era omutwalo guno w'obeera ogukozesa wano ku ddagala ery'okweyambulula oba ekyogo ekyokweyambulula w'okozesa omutwalo. Eddagala eryo ng'omaze oddiyenga bulungi ery'okweyambulula, omutwalo ogwo ogulinnyako n'ebigere byo ng'ogenda kunaaba, naye oteekeddwa kunaabira, osobola okunaabira ku kkubo oba okumpi n'ekkubo, kwegamba olina kunaabira ewantu awo oli w'anaayita asobole okulonda ssente ezo. Kuba jjukira ssente ezo oli azironda agenda n'ebintu byo ebibadde bikumazeeko emirembe. Bw'obeera onaaba eddagala eryo ng'oyagala kukozesa ne ssente ofuna omutwalo gumu n'oguteeka wansi n'ogulinnyako n'ebigere bibiri, n'obeera nga weeyira eddagala nga bw'oyogera nga bw'olaamiriza. Wano ng'omaliriza okulaamiriza eddagala lyonna ng'olyogeddeko ng'onaaba, obeera olina kusembyayo n'ebigambo bino: guno omutwalo gutwale ebibi byonna ebimbaddeko, anaazironda agende nabyo. Bw'otyo bw'olina okwogera ng'omaliriza era bye bisembayo. Ogamba nti guno omutwalo gutwale ebibi byonna ebimbaddeko, ebisiraani olutwe gubitwale, anaazironda agende nabyo. Kwegamba oyo anaazironda abeere ng'agenda nabyo. Bw'otyo obeera ng'oyogera bw'otyo. Anaalonda ssente ezo ekyamazima ajja kuba agenze n'ebisiraani byo n'ebintu byo ebibadde bikumazeeko emirembe. Era kiba kikulu nnyo eddagala eryo obeera olina ddinaabira wantu ng'abantu bale tebajja kuyitawo nnyo mangu. Omutwalo ogwo mulungi nnyo, osobola okugukozesa nga weeyambulula ng'oyagala omuntu agende n'ebintu byo ebibadde bikumazeeko emirembe. Naye ng'abantu bakozesa ssente ez'enjawulo nga beeyambulula, bakozesa ezo ez'enjawulo. Waliwo abakozesa olukumi, ne bakozesa 5, ne bakozesa 2, naye nga kiba kikulu nnyo okozesa ssente ezo ezigenda okukuyamba. Mukitegeera kati nga bw'olaba omutwalo gukuyambako ne gutwala ebyo ebibeera bikumazeeko emirembe, kijja kubeera ddala kikulu nnyo. Naye ssente ezo nkugambye nti ozikozesa ng'onaaba ddagala eryambulula olina ozikozesa. Mwebali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.